bikonde nakinkumuzannyo gw'ensambagere Moses Golola awera okukuba Charles Ongom amanyiddwa ennyo nga Kasumali mu lwano lw'ebikonde olugendo okubeera mu mwezi ogwokutaano ngenda kuza omwezi mukaaga ngena nentunulamu nga mutuufu ndabira ddala Golola oba yali badde saazi omufo gy'okukola training y'ebikonde yali badde apuractisinga bigambo byagenda kuwoza mu purigatori teri kuwoza purigatori kubanga agenda kwebuza Katonda nti afudde akola ki Katonda gebuza ofudde okola ki lwaki obadde weegayalira Golola wesse okwetta musango wesudde mu motoka ng'okirabira ddala ne motoka egera olaba Samusoni tetumanyi malaalo g'alina olw'okubanga Golola Moses ono yasembayo okuyingira emiguwa ngenda kuza omwezi 26 omwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde nga tunka ne General Hamza Fungo mu lwano lwali olw'ensambagere. Operation yaffe tekyagenda mu maaso, operation yamba Golola kuba omutima ngenda gwabya era mpiseeko mu wina awo omanyi Golola abakyala bamwagala nnyo ne bangamba ffe ssebo omulanga tugujjumbidde obusuwa twabuguze era sente tuteekamu okujjako bano ab'enakasero be bakyanyomyenyomyemu musimanya agenda kukuba omutima guwole tegusobola kulwala kubanga akasumaali ke ne bekambeera mu mutima gusobola okubeerawo ne gusinga n'ogwakatolu bwama. Njagala ntandikire ku Kasumaali ogwo omuwangujjewo. Kasumaali ono gwolaba alina omumwa munene ayogera nnyo era bw'omumwa njagala ngusirise manye nti guweddewo. Olulwana luno lwalina kubeerawo mu 2018 nga ensonga lwaki lutuumiddwa The Unfinished Business. Omusajja omuli wa concrete nails njagala nkubulire Kasumaali togenda kuntambuza kannagi wabula Kasumaaliko ngenda katandika okukasima okuva mu raundi esooka ngenda sooka nzije nga bwemboyera ebikonde byo ngenda sooka mbiboyere okubenga mbiboyera ntandika okulumba akabutobuto onoogenda okulaba nga akabutobuto katandisa okusavuola nga ak'empuuta ndyoke nkwambuke ku matama amayuga ndyoke nga yuyemu bwenti ye naakuyuya emeka nga tonnasala mu lujja. Ladies and gentlemen, Kasumali is going to pass via Olujja. Is it called Olujja? Agenda dukoyesa okweteekera olwa Kasim Ouma the Dream olugendo okubeerawo mu mwezi ogw'omukaaga agenda kuza omwezi 9 ku lunaku lw'abazira. Kyokka Kasumali amulabudde nti olwa Kasim Ouma luyinza n'obutabaayo ng'amusse. Lino bbanja lya mwenge bangaye mbuligwa na ngumi. Kaakati njagala male ebbanja lya Golola bulungi nnyo tuveeyo nga tusayininze nti asasudde tabanjibwa. Ate bannaye twalijjumbidde nnyo fayiti eno nga tetunalaba eri kuba eri eyinza obutabaawo kuba Golola ayinza obanga yafa. About 10 years ago, this is not a joking subject.